Ebintu ebi gwani tunula mu kamera nja kuba omugere. Ssaawa nga 10 ez'ekiro ab'ebyokwerinda okubadde poliisi n'amagye ga UPDF nga bayambibwako bambega ba poliisi nga bakulembeddwamu ekitongole kinoonyereza ku buzzi bw'emisango ki CID. Ekikwekweto kino bakitandikidde Nansana West 2A Nakkuule gye bakwatidde omuvubuka abadde agenda okubba n'ebijambiya. Wa kubulago wa kukanga kabukanza ejambi ebo kitaddewa abajina munga omukazi gumalepe mamulepingirawo yogera Mwamulepingirawo yali uwe makadi kali bakusanze saidi ki bano bansanze munaku okubuze ngo tunudde mu kamera kazi yali wawa bamujjako njagala Omuvubuka Fred Ntege yasoose okukwatibwa oluvannyuma lwa poliisi okugwa kavaali era asangiddwa n'ejjambiya, ekyuma ekimenya kufulu, tooki n'ebintu ebirala bye yeeyambisa. Fred Ntege bw'abuuziddwa baakola nabo bw'atyo alonkomye munne Geoffrey Ndawula bwe babadde bagenda okuyingirira abatuuze bababbe mu kiro. ate omulala omwana katende abeerawa lugoba akola mulimu tunda mu kyazina tebeezeriwa tivunda usazina Ntege akulembeddemu ab'ebyokwerinda basobole okukwata Geoffrey Ndawula era ono asangiddwa mu nnyumba nga wano mukyala we yasoose okufuluma ne bamulagira bw'atyo ayita omwami we Ndawula. Olufulumye n'akwatibwa era mu nnyumba ye ne musangibwamu ekijambiya newankubadde nga yategeezezza nga bw'akitemesa ennyama y'embizzi. musiraamu ne mutwe ebyenge ebitawooma mwaddirako ettondo. Bano bateereddwa ku pikipiki era ne basooka okutwalibwa ku poliisi y'omu Lubigi gye batottoledde nga bwe balina bannaabwe. Bakuwasaneka bwe mwali mumenya ennyumba mwayitawa twasala bbaati ne mwiddawa mwali nani twalina endawusi ne mozesi olisi ulira twalina ono ndawusi mozesi ani omula ne mose. Bano oluvannyuma batutte ab'ebyokwerinda mu bifo by'obakukuma ebibbe era ebintu omubadde firiigi, TV, ziraadiyo, omwenge ne ssente z'omu bookisi ezitategeerekese muwendo n'ebirala bikukunuliddwayo. Bano tebakoma mu kubba kwokka wabula kigambibwa nti basobya ne ku bakazi be basanga gye baba bagenza okubba n'okutemaatema ababa baganye okubawa bye baagala. Abatuuze be twogeddeko nabo batugamba nti ababbi babasuza tebeebase ng'ate bangi batwaliramu n'obulamu bwa bannaabwe. Abakanzi bamino mukago so kuzikora mwaka bakabipisange atene police nende nubamba ne police osaidiwe na wandagenya na yenari ekituka kwatira ku mubbi era Katonda abayambi abo awonjogererawo ukitegedde kyabayambye kiri ekintu eki kubeera nga balina n'obuyinza bamagye bwe babakutte poliisi erina kyetugasa osabe nobwogendayo no-reporting wa OC n'obagamba bananga ababbi batuli bubi wansi kyeyamaani batugamba mumwekolemu omulimu mukwate bafefefuli batumazeeko emirembe kuno bababya n'ebijambi ate baba ne bodaboda ezibavuga wamala okutema bodaboda ng'ejja ng'emuyoola ng'emutwala. Ye ssentebe wa Nansana West 2A Nakkuule Dickson Mayiga atottodde engeri gye bakuttemu ababbi bano era ne yennyamira engeri gye batigomyamu abatuuze be. Mbadde muwulira ebijambiya badde batusumbuwa twagambye nti teri kuddamu kwebaka tumepa ku makya paka tunakwata ku babbi abo yanse nejja musangiriza nga akutte akamba akutte ejjambiya akutte ettooki nakutundi akagula ennyumba tumubuuza olagawa ne tumukadde ne waggulu eno wakusheero atugamba nva ku jenina abadde babiri omu nadduka omadduse munneewo tumubuuza olagawa. Ekikwekweto kino kiyindidde mu bitundu okuli Nakkuule, Kibwa, Naluma era kigenza okuggwa nga basatu bakwatiddwa era batwaliddwa ku poliisi y'omu Lubigi e Nansana.
Webaka bulungi bano bajja. Kabuye Israel yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.